Olwaleero Sipiika wa Paalamenti Anita Among ayanjudde ababaka abaayitamu ku bwannamunigina wabula nga beetegefu kukolaganira wamu n'ekibiina ki NRM nga bano abanjulidde abakulu mu kibiina okubadde omumyuka wa ssaabawandiisi w'ekibiina Namayanja, bannamateeka b'ekibiina, ssaabakunzi w'ekibiina n'abalala mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire olutuuziddwa ku kitebe kya NRM ekya Ddondo mu Kampala. Olunaku lwaleero tuli ku NRM Secretariat nga tuzze for introduction oba okutwanjula eri pate yaffe ya NRM nti fe aba independent naye aba independent abali NRM leaning naye mu mateeka tuba tulina okujja mu mateeka so kibadde kituweesa olunaku olwaleero. Ababaka bano kubaddeko omubaka w'abavubuka Masekenye Nsije, omubaka omukyalo wa disitulikiti y'e Manafwa Rose Mutonyi Masaba, omubaka owa Bunyoli East Ronald Mutego, omubaka Anthony Tumwesije owa Isinjiro South, omubaka owa disitulikiti ya Buyikwe Richard Senteza n'abalala. Sipiika yeebazizza ababaka bano olw'okulaga ekibiina obwagazi era n'ategeeza nti bakwongera okukolaganira wamu nabo era ne mu Paalamenti enkadde bazze nga bakolaganira wamu. Thank you for showing interest to work with the Mighty Party. You're most welcome to the Mighty Party. The honorable members, welcome to the party. We have members of Parliament who are opposition who are ready and willing to come and cooperate with us. And they will come and sign and cooperate with us. If you look at the 11th Parliament, we virtually didn't have opposition in the House. We were all talking the same language. Avunaanyizibwa ku by'amateeka mu kibiina kya NRM Enoch Balate ayaniriza ababaka bano era n'abakakasa nti ssemateeka w'ekibiina kya NRM alambika bulungi enkolagana yaabwe bw'erina okutambula, kyokka era n'asaba Sipiika n'ab'oludda oluvuganya aboogereze basobole okukolaganira wamu ne NRM. We enter into an understanding, an agreement where we agree to cooperate on several issues, and this usually comes mainly with cooperating and aligning in the resolutions usually of the NRM Parliamentary Caucus. Agenze mu maaso n'alambulula nti amateeka eragalaga nti ababaka bano okukolagana mu bujjuvu ne NRM babeera balina okusooka okuteekebwa mu kyapa kya gavumenti osobola okiyita gazette, ekitegeeza nti baakuteeka omukono ku ndagaano nabo nga kino kimaze okuggwa. After you have been duly gazetted, because I think right now only the women MPs have been gazetted, and we are waiting for the other gazettes to come out. After you have been duly gazetted and sworn in, we will then be able to sign those memorandums of understanding. Omumyuka wa ssaabawandiisi w'ekibiina kya NRM Rose Namayanja ategeezezza nti yadde nga NRM yasooka neeyisa etteeka nti tebajja kukolagana n'abeesimbyewo ku bwannamunigina, naye abo abalemerako ne beesimbawo ate ne bayitamu tebayinza kubagobera bweru era basigala babaaniriza ng'abaana. Yaffe bweri eya NRM nti ffe tukolagana na buli muntu. Ekisooka eriyo ba independents balinga 67 abali mu Parliament naye nga 5 mu banaku abo baavuganya oba ba NRM betwandise NRM leaning independence naye ng'ekyo kyokka tekimala, balina okujja ne tukola nabo endagaano engeri gye tugenda okutambula nabo. Endagaano eyo gye tuyita memorandum of understanding, naye tubategeezezza nti essaawa eno kye bakoze eringa expression of interest. Zawedde Hindu yakusakidde emboozi eno ku lwa KSTV agaaleero.